Abantu bano abatannategeerekeka balabiddwa ng'ebifaananyi bya John Patrick Amama Mbabazi eyeesimbyewo ku bwa Namunigina wansi w'ekisinde kya Go Forward babibikkako ebya President Museveni gwe bavuganya naye mu kalulu k'omwaka ogujja. Ebifaananyi ebisinze okutaataaganyizibwa bye byali byatimbibwa okwetooloola Kampala International University mu kibuga ky'e Ishaka mu disitulikiti y'e Bukyeenyi. Mu kitundu kino Mbabazi gy'abadde ayolekedde mu kaweefube okumatiza bannayuganda okumulonda ku ntebe wa pulezidenti omwaka ogujja. Poliisi mu kitundu kino ebadde tennavaayo okulambuula ku bantu abalabiddwa emisana ttuku nga bakola ekikolwa kino era nga ne gye buli kati tewali amanyi babadde bakolera ku biragiro byani. Oluvannyuma Mbabazi atuuse mu kitundu kino era ng'olukuŋŋaana lwa lukubye ku kisaawe ky'ekizinde Ishaka mu disitulikiti y'e Bukyeenyi. Mbabazi mu kwogera kwe eky'okubika ku bipande bye n'ebya Museveni takyogeddeeko, wabula bannamateeka be ab'Amweman Company Advocates baliko ebbaluwa gye bawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda nga beemulugunya ku nsonga ze zimu ez'okutaataganya enkuŋŋaana z'omuntu waabwe, akakiiko ne katabaako kye kakola. Mu bbaluwa batiisizza okuwawabira eri kkooti y'ensi yonna abakungu mu kakiiko k'ebyokulonda, omuduumizi wa poliisi n'abakungu mu gavumenti ku ngeri gye batulugunyamu abawagizi be nga tewali abakuba ku mukono. Eri abantu b'e Bukyeenyi Mbabazi abasuubizza okukyusa ssemateeka asobole okukendeeza ku buyinza obuweebwa pulezidenti bw'anaaba ayiseemu kuba pulezidenti omwaka ogujja. Nyowe nka pulezidenti wa Uganda obundaba omwaka ogulije ndeikiriza ngo kirikire kubaho omukyala bwiki. Habwokuba n'amazima tushemereire okukola esente tukazikozesa ebintu ebirayamba abantu boona. Konka kakugambire kirimu magezi ki okwombeka eirwaliro otagira omushaho w'okulikoramu. Edward Muhumuza yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.